You look beautiful, baby. It's a Will good you be time. mine forever? Silence. Forever, no worries. Mcheki kesizo olunaku olwaleero kale Nantongo bamuproposingidde. I think kino kyetugamba ono gwe tuyita long time boyfriend. The guy is called Dylan. Dylan ono abeera mutabani wa Mesach Ssemakula. Mbuuza atya abasinga mbadde mwebuuza mutabani wa Mesach Ssemakula buli omu amuyita mutabani wa Mesach Ssemakula kijja kitya okubanga ono mutabani wa Mesach Ssemakula okusinziira ku baana ba papa betuzze tulaba ono ye nga tetumuwulira nga tebadde tetumuwulira nnyo Dylan. Who is Dylan? Dylan ono afuuka atya mutabani wa Mesach Ssemakula abavubuka bano we basinkana. Jjukira papa yayingiza oli mu Golden Band ate papa ye taata muto owa Dylan. Okitegeera ekintu ekyo kati abavubuka ne basinkana ndowooza emitima ne gikwatagana. Kubanze ebbanga lyonna lye mbadde ndaba Karo Nantongo abasinga ndate mwetegereza oyo muvubuka oyo Dylan yabadde avuganga Karo Nantongo kati njagala mukimanye abadde mugobirira Karo Nantongo oyo Dylan mweyo Subaru Impreza. Dylan yabadde avuga Karo Nantongo ebbanga lyonna oba okitegeera ekintu ekyo. So kati ndowooze bwe mulwawo mwenna mutandika okukwatagana. Remember Karo Nantongo joined Golden Band in 2015. Alright, ogamba otya omulungi atuwuliriza ku Celebrity Track Extra Eugene ku Rock FM bwakede lunaku lwa 8 kuzomwezi 22 November. Mwezi gutambuza pola mpola abatugoberera ku mikulu gyaffe egy'enjawulo mwaka 2025 nagwo tugutambuza pola mpola. Bibadde planning okola mwaka guno nsubiro gya bikola mwaka guno abaguddako kubaga ati guno speed gwe gutambulira guli speed ya wagulu nnyo nyine ddala. Bwakede tutandikirawo nga bwe nagamba ze ntandikirawo kubanga nkuweereza olugambo kasonda banga ntaddemu ebivava bisaati bino ng'omanya embeera egenda kubeera masavu merere. Kakati olunaku olwaleero we bukeeredde mu kiro ekikisiza olunaku olwaleero waliwo amawulire ag'essanyu agatuuseeko nadamu entertainment industry mu kisaawe ky'ebisanyusa ebyensanyusa amawulire gatuguddeko awo mu budde bwa kiro akawungeezi awo. Mwana muwala Karo Nantongo ono amanyiddwa ng'omuyimbi era ayimbira no ddala. Karo Nantongo ayimbira no ddala. Kakati munnange mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero omuyimbi ono Karo Nantongo yatuyeemu amawulire ag'essanyu. Amanya ge era amatuufu ye Karo Nantongo ngono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa November. Ennaku nga 3 emabega yabadde celebrating birthday era mwagirabye mu mwaka gwa 1995. Kitegeera Karo Nantongo mwana muwala muyimbi wa maloboozi ayimba bulungi nnyo era ayimba nnyo ennyimba zetuyita eza band. Kakati munnange ono yazaalibwa wali mu bitundu by'ekyali Wajjala Namugongo nga taata we ye Mugerwa John ne Rose Namagembe nga ye maama we. Yazaalibwa wali mu bitundu by'e Namugongo mwakulidde yasomera ku Sunset Primary School wali mu bitundu byawe Namugongo nagenda ku Kireka Grammar abamanyi Kireka fa abaana b'enzaalwa y'Ekireka naye neyegatta ku Kira Secondary School wali e Namugongo. Karo Nantongo just njagadde kuyisaayisaamu otegeere omuntu gwe twogerako yane. Karo Nantongo bw'amaliriza senior 6 ne yeesoga endongo eno natandika okuyemba.
yayingira mu bayita golden band abaana bayingira mu golden band mubajjukiraawo ng'eno bwe yali ayingira mu golden band yali introduced by Mesach Ssemakula essaawa zino ssezaala we okitegedde njagala owulire bulungi wano yayingira mu golden band mu mwaka gwa 2015 yali introduced by Mesach Ssemakula essaawa zino gwe tugamba nti yasazaala wa Karu Nantongo okitegeera mu kaseera ko 2015 balina auditions nga basunsula abaana jjukira golden band eno yali yakeeyawula baali baakaawukana mu biseera ebyo nga bavudde mu Eagles bava mu Eagles ne bafuuka golden band kati golden band omusajja mukulu Geoffrey Lutaya n'asigala gye bayita the new Eagles abakulu bano ne bakola golden band mwe barecruitingira abaana bangi baali bawerako mu golden band naye abaana bemmanya badde successful mu golden band Karu Nantongo y'omu ku bo abaana abayanizibwa biseera ebyo golden band yalimu ba Catherine Kusaasira bamayinja be basigala ne bakola golden band kati omukulu oli Geoffrey Lutaya n'akola the new Eagles naye na recruiting abaana abalala abaali beesogga mu new Eagles production yali amaanyi by the way before nga tulina kujja kweyawulamu kati Karu Nantongo bw'ayingira mu Eagles production bw'ayingira mu golden band asanga Mesach Ssemakula amwanjula eri banne omwali bakusaasira bamayinja naani awo omulala awo nga bwe baali mu golden band amwana n'atandikira awo kati bw'ayingira golden band Karu Nantongo Mesach ng'amaze omwaniveiringa amaze okuyingira golden band yayimba akayimba ontuuka with Hildaman nakola nakayimba ndagirira yali hiti ya Karu Nantongo nga yakayingira mu golden band ndagirira yayingira mu golden band Mesach ng'amaze omwaniveiringa omwana oyo yakuba hiti bagiyita ndagirira akayimba ako mbadde njagala nkakusampolingemu wano katono nnyo olw'ensonga za copyright naye kansoka nkusampolingemu wano That is the song ndagirira joli nkusangeyo ke kakayimba ka Karu Nantongo yali mega hit. That was the mega hit eya Karu Nantongo eyamuleeta ku scene ensi netegeera who is Karu Nantongo. Karu Nantongo wavaawo nakuba akayimba ontuuka by then yayimba ne Dr. Hildaman okitegeera bwakuba ontuuka ne Hildaman Karu Nantongo na breaking through mwaka gwa 2020 yalangirira okuvaakwe mu golden band n'agenda n'abeera solo artist n'atandika okuyimba ennyimba ze kitegeera n'ayimba ye nga ye n'atukubira ennyimba ez'enjawulo kwegamba nga onogamba nti kati neeyubudde ngenda kuyimba nzekka bwe yafuuka solo artist n'akola oluyimba ne Papa Ediawe baluyita Tukigale. I think all of you know that song Tukigale. Tukigale goes like this. Ediawe featuring Karu Nantongo. Kayimba kagenda bwe kati Tukigale. Nsoke nkajire wano tukasampolinge mu wano katono. That is the song Jira Tukigale by Karu Nantongo ne Ediawe. Kati bwavaawo Karu Nantongo akuba oluyimba nga yakafuuka solo artist akola collab endala ne Shiba olwakola nnyo oluyimba baluyita Sirwana Karu Nantongo era bw'ogenda mu video ene ya Sirwana ojja kulaba Karu Nantongo
ne Shiba. Katulimba lugenda bweruti abasinga mu lumanyi. Lugenda bweruti. Just sampling mu katono nnyo olw'ensonga za copyright abatuuliriza n'okutugoberera. Lugenda bweruti. Olwemba balita Sirwana lwali lwa Shiba ne Karo Nantongo bwe yafuukaawo mala ofuuka solo artist ensonga bweziso bwe zaatambula. Kakati eyo nabadde nkutwala nkulaga who is Karo Nantongo. Karo Nantongo ekiro ekikese olunaku olwaleero jjukira papa Mesach Ssemakula yayingiza Karo Nantongo mu Golden Band n'amusipotinga n'agamba ono omwana asobola okuyimba. Bw'atuuka mu Golden Band n'afuuka owakabi. Kati mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero Karo Nantongo bamuproposingidde. I think kino kye tugamba ono gwe tuyita long time boyfriend. The guy is called Dylan. Dylan ono abeera mutabani wa Mesach Ssemakula. Mbuuza atya abasinga mbadde mwebuuza mutabani wa Mesach Ssemakula buli omu amuyita mutabani wa Mesach Ssemakula kijja kitya okubanga ono mutabani wa Mesach Ssemakula okusinziira ku baana ba papa betuzze tulaba ono ye nga tetumuwulira nga tebadde tetumuwulira nnyo Dylan. Who is Dylan? Dylan ono afuuka atya mutabani wa Mesach Ssemakula? Afuuka atya mutabani wa Mesach Ssemakula? Muganda wa Mesach Ssemakula yafa azaala omulenzi gwe bayita Dylan. Bigambo byempulira ku bigambo kusinziira ku binawulidde. Kati taata wa Dylan yafa. Papa Mesach Ssemakula jjukira abaana b'Abaganda be bonna bw'ogenda ku papa azaawo ojja balabawo banalweyiso baani bonna bakulidde mu mikono gye. Waliwo n'omulenzi amuyita Derek yafaanana nnyo Mesach Ssemakula, but is not the son to Mesach Ssemakula. Abo bonna baana b'Abaganda be. Kati muganda wa Mesach Ssemakula bwe yafa azaala Dylan, papa Mesach Ssemakula asigalawo ng'omukuza. Yakuza Dylan okuva buto kuba tata wa Dylan agenda okufa nga aba Dylan bali bato. Amukuzizza abasinga mbadde waliwo gwe mpulidde agamba nti oyo abeera kojja Mesach abeera kojja w'oyo omwana. Nedda. Omwana taata w'omwana oyo ng'azaalibwa katugambe nange sibeera kojja bannange. Okitegeera siba kojja mbeera taata ki? Taata muto si bwe kiri. Nze mba taata muto. Kati Mesach taata muto wa Dylan because the father wa Dylan yava mulamu bw'ensi eno omukama mulamuze amumuze emirembe. Okitegeera bw'ava mulamu bw'ensi eno aleka abaana bano okuli Dylan. Era papa Mesach Ssemakula n'akwata ne yeetika omulimu gw'okukuza abaana bano. Era bakuzizza bulungi, abasomesezza basomedde mu masomero amalungi, balyoke bali mu bulamu bulungi. Abasinga batutte n'ebweru. Abaana b'Abaganda abasinga yabatwala n'ebweru. Papa bino byatambula ng'agenda yimba gamba gwe kankutwale mu nsi bweti nti obeereyo. Because kinajjukira nti mutano wa Mesach Ssemakula omukulu erinnya lye ndyerabidde ali bweru Stewart abeera Canada gyakulidde obulamu bwe bwonna obusinga. So kati Dylan bw'asigala ne papa Mesach Ssemakula amukuzizza okutuuka awo waali. Kati ndowooza mu process eno yonna jjukira kugambye nti papa Mesach Ssemakula recruitinga Karo Nantongo omuleeta mu Golden Band. Ebbanga lyamaze mu Golden Band ndowooza abavubuka bano we basinkana. Jjukira papa yayingiza oli mu Golden Band ate papa ye taata muto owa Dylan. Okitegeera ekintu ekyo. Kati abavubuka ne basinkana ndowooza emitima ne gikwatagana. Kubanze ebbanga lyonna lye mbadde ndaba Karo Nantongo abasinga ndadde mwetegereza. Oyo muvubuka oyo Dylan yabadde avuganga Karo Nantongo kati njagala mukimanyi. Abadde mugoberera Karo Nantongo. Oyo Dylan mweyo Subaru Impreza. Dylan yabadde avuga Karo Nantongo ebbanga lyonna.
okitegeera ekintu ekyo. So kati ndowooze bwe mulwawo mwenna mutandika okukwatagana. Remember, Carol Nantongo joined Golden Band in 2015. Emyaka nga 15 egiyise 10, myaka nga 10 emabega nga yegasse ku Golden Band. Era by then ndowooza yayingira mu Golden Band, Dylan was still at school ng'akyasoma. Bwe yamaliriza okusoma ensonga ne zitambula bulungi okutuusa olunaku olw'eggulo. Carol Nantongo bamuproposingidde nga bw'olaba ku screen awo, yali takikkiriza. And the guy was, wow, Mukama olunaku alutuusizza n'olwaleero lukedde. Oba okitegeera. So olunaku olw'eggulo Carol Nantongo bamuproposinze era emikolo gyatambudde bulungi nnyo. Nalabye nga ali surprise n'akaaba n'amaziga. Omuvubuka n'afukamira wansi n'amugamba akagambo. Carol n'addamu nti ye nzikiriza. Tewali kigaana. Asooka owulire kano akantu katono. Look beautiful, baby. It's a good time forever. Silence. Forever no rise. Yamugambye tewali kigaana nzikiriza. Onfuna bulungi. So ensonga bwetyo bweri. Byonna byabadde awo ne tufuna omukuku gw'ebbaluwa okuva ewa Ssezaala. Papa Mesach Ssemakula. Papa Mesach Ssemakula yawandiise omukuku gw'ebbaluwa ku mutimbagano nga gugamba bwe guti: Welcome to our family. We've watched your love for our son grow. Tulabye laavu yo eri omwana waffe w'obulenzi ng'ekula. Okitegeera. Yagambye welcome to our family. Tukwaniriza mu family yaffe. We've watched your love for our son grow. Tulabye laavu yo eri mutabani waffe, mutabani wange ng'ekula. Kitegeeza nti batandika ebbanga liiseewo nga batandika okulabika nti ensonga zino bazikwasaganya. Tulabye laavu yo eri mutabani waffe ng'ekula. Anagamba, and we are so happy to be able officially welcome you. Tuli basanyufu nnyo okulabika nti mu kaseera kano tusobola tukwaniriza officially. Tukwaniriza mu officially kitegeeza ki? Mu butuufu like that. Tukwaniriza ndowooza mu bwerufu, mu maka gaffe, ku family yaffe, ofuuse part of our family. N'addamu n'amugamba, know that you have our full support. Oyina support yaffe ki? Obwetaavu bwaffe bwonna. Oyina obuwagizi bwaffe. Carol Nantongo, Mesach amugambye, olina obuwagizi bwaffe bwonna, full support ku nsonga eno gye muyingiddemu ng'abaagalana. Papa Mesach Ssemakula yamugamba nti olina obuwagizi bwonna eri famire yaffe yonna, famire y'abasenkoole, njuki abalugave, Nantongo Wankima, si bwe kiri, abeera Wankima. Papa Mesach n'addamu n'agamba, and love as you start this new chapter. Yamugambye what? Know that you have our full support and love as you start this new chapter. Oyina obuwagizi bwaffe eri nga famire y'abasenkoole ne love n'okwagala nga bw'otandika olugendo lwo. Olwo ng'agamba Carol Nantongo, papa n'ateekako obutimatima. Papa bannaali romantic mu ngeri ye bannaali. Kati papa obutima. Papa bannaali. Obutima. So ensonga bwezo bwe zatambudde okutwalira awamu. Papa Mesach Ssemakula yaniriza Carol Nantongo mu famire yaabwe. Kyabadde massive nnyo, kyabadde kirungi nnyo nnyini ddala okutwalira awamu. So muganda wange Carol Nantongo yaniriziddwa mu maka g'abasenkoole era kati ali part of Lugave family.
We congratulate you, Carol Nantongo, okutuuka upon this milestone. Ebera milestone. This is a milestone. Mu bulamu bwo, tukwagaliza birungi. And Dylan, I've seen this guy mu meeting ate ali power. Oyo Dylan ali power nnyo. Si muntu yemanyiza nnyo bantu. Wandigambye nti bannaye mutaani w'omukulu yandi teyemanyiza nnyo bantu. And that's good, by the way. We wish you the best, you guys. Nange mbagaliza birungi nnyo nyini ddala akutwalira wamu from the bottom of my heart. Mbagaliza birungi nnyo nyini ddala. Carol Nantongo is my friend. Ate Carol Nantongo nkujjukiza nti emikolo giba gisembedde togikukusa. Emikolo gimpita ku mikolo mukwano. Carol Nantongo emikolo bwe giba gituuse tokukusa mikolo mukwano mpita. Big up manager Judas. Manager Judas abaddewo ku lwa Carol Nantongo from day one. Judas kasajja kali akampipi kasale kimemeya. Kasajja kaveyo kabaale naye ne kegulumizawe kamwocha ne kafuka akabi kali kakinyozi kola baako naye sebo kati manager wa Carol Nantongo in fact yakyusiza Carol Nantongo okutuuka awo waali. And big up ate mu ekume nga mwagalana. You guys tubaagala nnyo. Mbadde njakemu nkubire papa Mesach Ssemakula naye sigenda mukubira. Mugambe ki bannaye. Naye nga bwetu butambudde nja kuba ate mu maaso awo tugenda kujja ate ngenda kuwaayo ku mboozi we bituuse omukolo gwa Chosen Becky. Tufunye date endala ekigato wange amaze ogingamba mu video enaddako ngenda kuba mbibannyonnyola tulabe ensonga bwe zigenda okuba nga zitambula. Mubeereeko temuvaako. Crown Japan ekatwe tukutegeeza nti Black November ekyagenda mu maaso olunaku olw'enkya gye bayita stock clearance. Bw'owuliranga stock clearance wonna wogiwulidde edduuka muganda wange gendawo. Olunaku olw'enkya balina stock clearance 100% discount. Va ku biri bye twabadde mu Black November twakusede wano banga atwala kumbi ekyobulemu mujje mugule fridge ez'omulembe, TV ez'omulembe, pressure cooker ez'omulembe. Bataddemu ebirawo mu pressure cooker. Emitwalo 25 ogigula mulimu coupon bw'ogisangamu bw'owangudde emitwalo 25 ogenda bw'ogigula emitwalo 13. Ogisabukula okyali awo mulimu coupon ze bataddemu ojja kuwangula emitwalo 25 mu nfo. Olunaku olw'enkya butandika stock clearance ku Crown Japan ekatwe. So nkutegeeza sambyako tugenda kugendera paka nga naku mwezi 3 December. Tugenda banga tuweereza ebintu ku zero profit and 100% discount ku bintu ebigenda okubanga bitundibwa naddala gwe agenda okubanga atandika business. Kambagalize olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba.